bayawukanye lwa bwenzi oba lwa bwavu. Era ekikolwa kino ekyokwawukana bwe kibanga kyaliwo, ani yasinga okukifunamu oba ani asinga okukifunamu? Sheila Gashumba ne Rickman ani abadde yesiba ku munne? Bo abazadde b'omuvubuka Rickman n'ab'omuwala Sheila Gashumba babadde babaagaliza okubeera bombi, bibadde bibalansinga. Katuyige. Not all glitters is gold. Ekifuula omuntu ow'omuwendo si nnyambala, si ndabika, si lulimi lwayogera, naye ekyo ekimuva mu brain ng'amba obwongo kye kimufuula kikyali. Gwe teweegomba erimizaaya wamma omwana wa Alice Nakakande, genda mu maaso. Abantu bangi bagwa mu nsobi olw'obutamanya oba oluusi olw'obutalengerera wala. Ate abamu bagwa mu nsobi nga mu butuufu bakimanya nti ensobi ejja kubeerawo, naye ensobi weetuukira nga ye amaze okuyitawo. Kyekyali ekigendererwa ky'abantu bano bombi, okwagalana oba omukwano gwaliwo wakati waabwe ababiri. Abazadde b'omuwala n'abazadde b'omulenzi Rickman Sheila Gashumba baali ekintu kino bakiraba nga kisaanidde okubeerawo, era bwe kibeera nga baali balaba nga kirina okubeerawo era nga bakyagaliza kibeerewo. Muzadde ki oba sayidi ki eyali esinga okukifunamu? Njagala bannayuganda olwaleero tuyige. Iza ayogera ebintu bino almost akazannyo kano kennyini nkayiseemu, era ndi musajja mufumbo, era ndi musajja omuyigirize atasobola kuyisibwamu maaso eri omuntu ategeera. Omuvubuka gwe bayita Rickman yatomera emirundi mutwalo. Rickman yali abeera wano Sweden, era abeera wano Sweden alina empapula ze. Rickman yajja Sweden nga mwana muto, Katonda n'amuyamba n'apanga obulamu bwe ng'era omuntu omugezi. Rickman n'aleeyinga kye bayita okusima omusingi ogunaamuweesa essanyu mu biseera bye eby'omu maaso. Naye Rickman n'abeera nti nno amaanyi ge gakoledde ebbanga eddene, obulamu bwe n'obwongo bwe bwataddemu obungi, n'abuyiwa n'atalengerera wala kulwokuba alabye omuwala gwe bayita Sheila Gashumba abantu bamumanyi, n'alowooza nti nno osanga platform Sheila Gashumba gy'alina eyinza okubeera nga esinga omuntu okubeera ng'ali Sweden. Awo nno weŋŋambira nti bwali butamanya. Era bannayuganda bangi bagudde mu nsobi ez'ekika kino. Oli ali ku kyeyo, oli n'amulimbalimba n'amugamba nedda, eyo gy'oli teriyo kiriyo, komawo wano e Uganda tweyiye. Nga mu butuufu akugamba nti komawo wano e Uganda tweyiye, ye ku lulwe alengerera wano n'alabanga ali obulungi, naye n'ayeerabira nti gyakugamba ogende era gyakugamba ove. Abagagga mu Uganda balina kasente, bwe bafuna obuzibu gye babatwala okubajjanjabira. Oba ontegedde? Abaana b'abagagga mu Uganda, abaana b'abaminisita mu Uganda, abaana b'abantu abo be bayita ba VIP mu Uganda basomera bweru. Naye ggwe oli n'akulimbalimba n'akujja ebweru, n'akuzza e Uganda olw'ebigendererwa bye. Era njagala mbuulire abaana abawala n'abalenzi nti buli muntu mu nsi muno alina ekigendererwa kye. Tajja kukubuulira kigendererwa kye 100 ku 100, kubanga si ggwe wamuweerera, era bazadde bamuweerera kusobola kweyimirizaawo. Oli bw'abala Sheila Gashumba n'abala n'agamba nti okay, kati omusajja gwe bayita God's plan abadde alina background y'e Bungereza, nti kakati bwe mbeera nga tukyawaganye nina kuyingizaawo ani ayinza okujja mu ekyo. Bwe nafuna omusajja abeera e Masaka, abantu bannamawulire bajja kugamba ngudde akatale, nvudde kuwe Bulaaya ate nze kuwe Masaka. Bwe nayagala w'embalala
kyekimu bwe nayagala ow'Emityana bajja gamba nti Sheila Gashumba abadde ki ekitegeeza bw'abeera nga ayawukanye n'omuntu w'e London oba ew'e Bungereza alina kuyingizaawo mu America alina kuyingizaawo mu Canada alina kuyingirizaawo bano ababeera mu Schengen kubanga be bagwa ku level y'emu kati Sheila Gashumba ekyo nakizanya bulungi nnyo era bannayuganda njagala bategeezi nze nga Eddie Mizaya nsobola okugamba nti nno Sheila Gashumba y'omu ku baana abawala ab'emyaka gye oba ku bawala ab'emyaka gye omugezi amanyi okubala future nti Sheila Gashumba ayinza okubeera nga tabala buno bumotoka ng'abawala abalala nti ngulire emmotoka tugende waffe onyanjule ye Sheila Gashumba ng'abala ekintu ekyomu biseera eby'omu maaso era abala circumstances n'amanya nti eno ngivuddemu ntya mu ngeri entuufu era abantu abagamba mu Sheila Gashumba malaaya simanyi omuyimbi Ruga bwe yagenda Uganda kulwokuba asinga erinnya Rickman n'abuuka Rickman n'agenda ne Ruga ebyo byonna Sheila Gashumba ababikoze abaze kubanga weebuuzeemu Sheila Gashumba kacyanga afuna Rickman afunye plasiki afunye erinnya ki talina linnya lyafunye wabula Rickman yayimukira ku audience eya Sheila Gashumba gyalina kubanga Sheila alina experience mu media yatandika okukola ku TV nga mwana muto alina following nene ku social media ezenjawulo social media handles nga yagyekoledde kitegeeza omwana oyo alina some endorsements companies zebamuwa nga babeesinga ku audience ne ku linnya lyalina Rickman zatanaba kuyingira era mulaba Rickman okuva yafuna oba lwe yakonectinga n'omuwala ono afunyemu ebirungi bingi nti atuuse ne ku level efuna kolabo n'omuyimbi asinga obunene mu Uganda gwe bayita Eddie Kenzo njagala bannayuganda mukimanye nti Sheila Gashumba mu kintu kino 100 ku 100 iye yazanya akazannyo ke avudde atya mu saga y'omusajja oli gwe bayita God's Plan ow'e Bungereza ng'alina kuyingiza omuntu level eyenkanankana era trust me Sheila Gashumba bwe yafuna omuvubuka ono Rickman abantu batandika ng'ogeraageranya nti Rickman muto okusinga God's Material simanyi God's Plan ate Rickman amanyi muyimbi oli talina talent yonna Rickman abeera Sweden eyo level bagyenkanya kaakati ani abasinga Rickman Sheila Gashumba aba asiko walinzi naye omuntu ayinza okwebuuza nti baba zadde baba Sheila Gashumba ne aba Rickman bayagala babeere bombi nze nsobola okugamba nti maama wa Rickman teyayagala kubeera Rickman afune Sheila Gashumba maama wa Rickman mukazi muyigirize era yatweininga omupiira gwe bayita She Cranes eya timu ya Uganda ey'okubaka netball agitweininga ye maama wa Rickman gwe bayita chief coach omukyalo oyo yakozesa influence ye ebyemizannyo n'akwata omwana we n'amuyingiza Sweden era omukyalo oyo nga musanyufu nnyo okulaba ng'omwana asomye atuuse ku level eya higher college omwana atandise osima omusingi buli muzadde yena kyeya yeegombye naye music ono omuzimu omuntu asobola okuva ku toilet gye batuulako obutuuzi n'agenda ku toilet gye basitamako nga omuzimu gw'olwavu gumuyinze n'alaba ngeri ey'enkoma yeesinga neerabira nti neno obeera weetuulidde bulungi nnyo okola emirimu gyo nga bw'osoma n'amawulire muntegeera bulungi nti Rickman mu kintu kino ekya Sheila Gashumba ye ng'omuntu abadde afunyemu linnya ne connections n'abantu okwongera okumufolowinga naye ate muzadde wa Rickman abadde mu maziga era bwe babeera nga kituufu bakyankalanye maama wa Rickman ateeka okubeera nga y'omu ku bantu abasinga obusanyufu ye taata wa Sheila Gashumba yayagala babeere bonna nedda bino nkikozesa psychologically okubeera nti nno ndowoozaamuko nti mwami Gashumba eva
tayagalangako muntu mwavu mu nsi muno. Ye adiringa mu bintu bya ssente, ye ayagala muntu alina ssente. Era omulira ayogera enjogera bbiri nti gwe omwana omuwala omwavu tasaana kuzaala, omwavu tasaana kufunisa lubuto. Era oyinza okwewunya nti Rickman ebbanga lyabadde ne Sheila Gashumba n'atamufunisa lubuto, taata wanza okuba abadde amuwa advice oba nga afollowinga advice za taata ezaalwa awantu ku radio ez'enjawulo ne TVs nti omwavu tasaana kufunisa mwana muwala lubuto. Iyo lyajja kumbuuza God's material yalina ku ssente ngeri nga teyamufunyisa. Osaagala kuyingira okuba simanyi. Oba Sheila Gashumba alaba nga bano abavubuka baafuna oba abasajja baafuna tebasaanidde kuzaalira oba nga tannatuusa. Ebyo biri ku saidi ye. Ne kati nze njogera bino ebiri technical. Njagala bannayuganda mwenna abagwa mu nsobi oli akujja ku kyeyo akutwale Uganda ate atuuke Uganda akukyawe oberenga ekyeyo kyokiriye embeera yo yonna nedde wansi ku lw'okuba omukwano. Njagala nkubulira omusajja oli yakwegomba kubanga walinnya eddaala teri ayagala mwavu. Era bw'onoogeba anaakutwala Uganda kalevaako akasusu k'ebulaaya ne kagenda ajja kukukyawa oba akasente ne kakugwako k'olina ajja kukukyawa naye ng'ofiiriddwa. Njagala bannayuganda mbaweeyo example emu. Nina mukwano gwange, sorry to mention kuba ye muganda wange, bamwita Kaksi. General Kaksi linnya eryo lyakwetuuma, sijja kwogera mannya ge matuufu. General Kaksi yafuna omukyala ng'abeera Bungereza, era nga mukyala we ng'amuyiramu abaana abo. Omukyala agenda nga Uganda n'afuna embuto ze n'agenda n'azaalira e Bungereza abaana aba. Omuvubuka ono oba mukwano gwange brother wange ono Kaksi n'alimbalimba omukyala n'ava e Bungereza, omukyala nga tannabafuna passport ya Bungereza ng'ali ku indefinite. Abaana nga bo balina passport eza Bungereza kulwokuba yabazaalira Bungereza. Muntegeere bulungi. N'amulimbalimba kulwokuba ye Uganda yali azuubula zipoloti z'ettaka n'azitunda n'agulagula ku bizimbe n'abiddaabiriza n'abitunda ng'alaba nga alina ssente. N'amusuubiza ngenda kukolera ebyakabi. Omukyalo ono ne yeerabira n'ava e Bungereza n'apakira ebintu bye n'akwata ennyumba n'agizaayo mu kanso oba mu kampuni eyagimuwa, buli kimu ne kifa. N'akwata ebintu bye n'asiba n'adda Uganda mu bufumbo. Indiidi yasanga Uganda omusajja amutegekedde amaka malungi nnyo galisaidye Nabbingo manyiyo. Omusajja ono gwenjogerako General Kaksi mukwano nnyo gwaziza Ziyoni, abasajja abayimbi abo nga Basuna bamumanyi nnyo. Abasajja nga ba Eddie Yawe atera okubeera nabo era abayambako mu bintu eby'enjawulo. Omukyalo natuukira mu maka agatukulanga ag'omuntu ne babeera bonna. Naye trust me, ekiseera kyatuuka Katonda nga passport z'abaana ziweddeko, omukyala takyasobola kulinnya Bungereza ebbanga kubanga libeerako ebbanga nti bw'obeera ebbanga bweti nga toli mu system empapula mmye. Omukyala empapula yazeerabira ne zituuka okuggwako ng'ali Uganda. Oba kitegeera kitegeeza nga takyasobola na kulinnya kigere kye Bungereza addamu kusaba visa. Muntegeere bulungi. Katonda mu ggulu omukyala business ebanga mumukolera ne bamuwa obukokoko awo n'alunda, simanyi bamutadde mu dduuka, ate omusajja bamuteeka mu dduuka wayita akaseera katono nnyo n'amugoba mu dduuka. Musimanyi abasajja bamukwana. Oba muntegeera bulungi nti abasajja bamukwana. Kakati abasajja mu kumukwana n'amujja mu dduuka. Bw'amujja mu dduuka omukyala n'addamu n'asiiwuuka. Ngende Uganda ntandika okwogera n'omukyala ono kuba famire ba kyali bange twogera omukyala ne muwadivasi ne mugamba wakola ensobi okuva e Bungereza olw'omukwano ogenda oddemu osetulinga e Uganda nga weerabidde nti omukwano gusobola okukeera ku makya ne guggwawo. Okitegeera. Kaakati njagala bannayuganda mukimanye nti abantu bangi babalimbalimba ne bava e Bulaaya ne badda e Uganda obulamu ne buggwawo. Omulenzi ono Rickman okumulimbalimba Sheila Gashumba n'obwa Sheila bwe n'aleka empapula ze ze Sweden, sisitimu yali etambula. Omwana asoma ali ku higher college anaatera okugenda ku mulimu gw'obwagenda osomerera oba asomerera mulimu n'asiriwala mbu Sheila Gashumba muwala wa Sheila wa Franka Gashumba
bamumanya abera ku social media mbwakola ku TV. Njagala nkubuulire igwe Munnayuganda awuliriza. Kankuwa examples abantu batano abasinga Wikiman erinnya mu Uganda nakati nga bo balekawo talent n'erinnya lye balina ne bamanya nti no tulina okulaba ekintu ekinene ekisingawo obunene. 1. General Megadi yava Uganda ng'alina erinnya celebrity ayimba ennyimba ezikuba bamuyita ku bivulu ate nga yasoma nga alina masters degree okuva ku Makerere University. Naye yalaba nga music talina wamuteeka nga ati gwakola tasobola kulabirira abaana be n'abazzukulu nga ati gwayimba tagenda kumuyamba myaka gye gyakikadde. General Megadi n'ava Uganda n'agenda mu America. Kyogamba nti Wikiman olina erinnya osinga General Megadi? Nedda. Okwo gubeera munaanansi. Njagala tugende ku musajja gwe bayita Turuman Kisumuluzo. Turuman yava Uganda ng'alina erinnya n'agenda e Germany nga apimye nti sente zafuna mu art tezisobola kulabirira abaana be n'abazzukulu. Era omusajja n'agenda e Germany n'atandika n'okusoma kati nansi. Kyogala okuŋŋamba nti Turuman ne Wikiman ani asinga erinnya mu Uganda nakati wetwogerera. Kiba kitegeeza nti Wikiman okugenda e Uganda olwa Sheila Gashumba gubeera munaanansi ate oguvunze kubanga batabaze kya maaso. Njagala tutunuulire ba celebrities nga Doreen Mutiirwa ne Bawe Kinene bava e Uganda nga ba superstar ne bagenda e Bungereza bapanga obulamu nga balabye sente ze bakola mu ati mu Uganda tesobola kulabirira abaana baabwe n'abazzukulu na myaka gyabwe gyakikadde. Kyagala okuŋŋamba Wikiman alina erinnya osinga Doreen Mutiirwa ne Bawe Kinene e Bungereza. Wikiman kitegeeza munaanansi okuleka empapula ze system efe. Oba okitegeera obeera mu ssiru kulw'okuba Sheila Gashumba. Sheila Gashumba atannaba na kutuuka ku level egula chapati y'amagi. Era chapati y'amagi bw'agira amala kwekaka tasobola kugula chapati y'amagi kumala bbanga lya myaka 2 nga lunaku mugirya. Nina akulimbalimba n'obeera ng'omusiru mukulu okubanga akola ku TV. Wikiman nkwegayiridde awo munaanansi wali omuvundu. Njagala tugende mu maaso tumule abana abalenzi ba Boys Sebutemba. Okuli Kasikasi ne Snake eyayita King Kekaki. Ba Boys ne Sebutemba balina erinnya Uganda nga bakubye hit nga babayita ku bivulu. Basalawo ne bagamba no eyo si future ne bajja Sweden kati bazadde abaana baabwe bakoledde obukadde bwabwe buli kimu kiri okay kati bamanyi nti no ne betuwala bajja tujjanjaba. Wikiman okuva Sweden nti no ogende Uganda obeere ne Sheila Gashumba weekubya munaanansi era nkiwa maama waali mu maziga. Nkuwa example z'abantu bangi ba Mentoni Korono abasajja ba Kid Fox abakazi ba Sylvia Namugenyi. Wikiman tunulira ze Eddie Mizaya ayogera inzi nave Uganda. Wikiman nga nina erinnya nkoze ku radio zinaki nga n'emirimu bwe mbanjagadde njifuna bengenda ku radio nti njagala kola ku radio eno bampeerawo omulimu. Oba okitegeera ba TV eno bampeerawo omulimu nenda manya nti no sente zefuna wati zijja kulabirira abaana bange kundabirira mu bukadde oba nabazzukulu ne maama wange abeere nga yeeyagala. Naye abavubuka b'ennaku zino abamu tutunulira bulamu bwaffe tetutunulira bulamu bw'abazadde baffe abaatukuza nti bo batuganyuddwamu ki. Wikiman maama waanyumirwa wadde ayinza okuba alinamu Christmas netuuka n'ogula kiro z'ennyama n'oshopinga n'omutwalira ebyokulya ku Christmas naye n'amanya olubuto terwamusala. Kati gwe maama we oli muwaayo ddi? Lwaki abavubuka ab'emyaka gy'abalala bo balabirira bazadde baabwe? Kino njagala tujjawo Wikiman weeteekewo gwe gwe balimbye jangu nkuwase n'omuntu oli ali e Uganda abalaggwe abala kufunyisa lubuto azaala omwana we nga Mungereza mu Canada oba mu America oba mu Dutch oba mu Denmark oba mu Germany for example. Inze nkubuulira gwe Munnayuganda abantu bangi babalimbalimba n'ogenda Uganda kulw'okuba gundi avuga emmotoka nnungi avuga Range Rover n'olowooza nti Range Rover yakabi. Omuntu avuga Range Rover e Uganda agakatuna mu ggulu omuntu avuga wano akagaali ng'alina empapula za wano asinga omuntu avuga Range Rover Uganda ebbeeyi. Kubanga bw'otunda Range Rover e Uganda bajja kuwa $8,000,000 oba $115,000 oba 2
milioni 2 ng'obadde ofunye obuzibu obulwadde tezisobola kukulabirira kukujjanjaba ng'oli Bulaaya wadde okumala ebbanga ery'emyezi 2. Ne bw'obeera ng'ovuga kagaali nga tolina wadde nusu wano e Bulaaya ne bw'olwala okumala emyaka 10 ekyo wakimala. Kati kitegeeza omuntu avuga akagaali ku level y'e Bulaaya ng'alina empapula asinga avuga Range Rover e Uganda. Lwaki temubikkula matu amine maaso? Njagala tutunulira omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone. Yakwata famire ye nejjako ebintu by'obugagga n'abitunda ebimu asobole okwezinga ssente okuyimiriza ku famire ye mu America. Igoroza yali musiru ku linnya Jose Chameleone lyalina ne ku bivulu bye bamuyita ayimbe. Yali tasobola kuleka famire ye Uganda awerera abaana be wali. Yalaba nga ssente tazirina, obulamu bw'ayagala abaana be babeeremu tabulina, ssente tasobola kuziweza. N'amanya nti no nina okutakula omutwe. Nkwegayiridde Rickman, nkwegayiridde ng'empapula zo tezinnafa. Lowooza ku pulaani B. Ono omwana ye Sheila Gashumba ali ku Jane akazannyo eddala yalirinnye bulungi nti God's material mukyaye nina kuyingiza omuntu ali ku level ze. Dwaki gwe balina okukozesa obeere mayopiki? Omuzungu amuyita being myopia. Amayopia ye muntu, being myopic ye muntu alabira okumpi. Kubanga Rickman wadde okyali n'empapula ze za Sweden nenjagala omanye duli wali e Sweden nga osobola okupangisa ennyumba yo era nga bagikuwa ya first hand, kati kikyasoboka. Kitegeeza kati Rickman okuddamu okujja e Sweden okusetolinga otuuke ku level okufuna ennyumba eyiyo olina kujja mu Sweden myaka nga 3. Oba kitegeera ng'oli mu queue, oli mu line, olinze points zo ziwere. Naye luli walina ennyumba yo. Kati kitegeeza Rickman bw'obeera ng'oyagadde okudda e Sweden saa zino ogenda kutuukira mu baamikwano nakwegayira gundi nsuza. Eyalina ennyumba yo. Rickman system education wano mwenna abagimanyi e Bulaaya iri mugimanyi nti omuntu bw'abeera ng'ali ku higher college na breaking off bwe giwera emyezi 3 bamugjamu mu system kweyo course. Era bw'abeera ng'akomyewo nga akyajagala addamu n'apulayinga buto, kyoyinza okulindira emyaka nga 5 kuba wabalagadda nti no toli serious. Kitegeeza Rickman okutte future yo, embeera yo obulamu bw'obwe Sweden n'obu dividing n'obuwanyisaamu. Sheila Gashumba ali waffe okufiirwa obulamu bwo obwe Sweden oba obwe Bulaaya, obulamu bwo obubadde obulina okulabirira abaana bo b'olizaala, obulamu bwo obulina okulabirira nnyoko eyakuzaala, obulamu bwo obuyinza okuteeka mu bulamu obwakabi, obulamu obulina okuwa obugagga. Kubanga Sheila Gashumba agenda mu bbaala. Rickman okimanyi nti no bw'obeera e Bulaaya ng'olina kasente buli kimu kyoyagadde okifuna. Njagala nkubuuzemu Rickman, twala ekyokulabirako ekyange. Bwe ngenda e Uganda nga njagadde ogenda mu bbaala, bbaala kyenyinza okunnema okuyingira teriyo. Niyo bagamba nti nebbaala okuyingira milioni 5 ngenda nekola bye njagadde kubanga newaayo nemmanya nti no kiriwo ekisingako. Nkugereza ba superstar bangi abavudde Uganda ne bapanga obulamu nga ba superstar mu katemba, mu radio, mu TV, mu kuyimba, mu byobufuzi. Naye gwe n'ova ku ttooke erinyige ogende olye ebbando ate gw'oteefumbidde. Sheila Gashumba bamuvuma nti malaaya, muli basiru. Iyo ali kujja neye ng'omuntu yenna bw'abeerawo n'agamba nti nno my journeys ABCD. Sheila Gashumba ali ku kituufu era nze muwagira. Kubanga ife bannayuganda abajajinga Sheila Gashumba nti naye ayitiriza obwamalaaya n'ava kwono nadda kwoli. Gw'oyinza okubeera ng'ekyama ky'okimanyi nga weebakiddwako abasajja abasukka 10 oba 2. Naye nga ye Sheila Gashumba ayinza okukwata n'abakozi abasajja 5. N'olw'okuba yakola erinnya nga mwana muto ne kikuyingira mu bwongo, omuloboolezaako ebbanga ddene, omumanyidde ebbanga ddene, obwongo mutima gwo kulowooza nti mukulu naye nga ti mwana muto. Kuba Sheila Gashumba bw'aba tannaba kuweza myaka 3
nayenga abasajja bayakaagala mubabala nti God is simanyi plan Rickman simanyi ayagala gundi era ogenda okulaba nga bali banna bataano naye nga ate gwoyinza okubajjuza ekyuma kya tuleera oba ng'ojjuza baasi zino zeevuga kitegeeza nti Sheila Kashumba mugezi yali kujja ne ate ng'ekyamazima kiri nti tewali kintu na kimu Sheila Kashumba kye yeegomba ku Rickman okuddako empapula z'e Bulaaya kyokka te okutta ekintu kye bakwegombako omulaga mbu nno tekirina value. Njagala weebuuzeemu Rickman singa obadde oli ne Sheila Kashumba naye nga okay Uganda kati tubadde mu lockdown oba twali mu lockdown bwe baggulawo lockdown nga wagamba Sheila nti kasooke ngendeko e Sweden mala okulaba ebintu byange bye bitambula omukazi naye akulaba ng'oli wa buvunaanyizibwa naye kati Rickman omuwala Sheila nze okuba akulabanga feeriya naye ng'abeerewo ne banne ne beebuuza nti no yi omusajja ono alekawo ati empapula z'e Bulaaya etegeeza nze Sheila Kashumba bwe mbeera nga nali nninamu ekibalo ky'okuntwala e Bulaaya gaye ono tasobola kuntwala Bulaaya kuba empapula azanyeddemu. Omukazi naye ayagala nnyo okulaba omuntu w'obuvunaanyizibwa atali parasite oba kitegeera nti omukazi yakubalira tugende tugule omwenge tuyoba osula mu nyumba ya mukazi omukisana oli mu kya mukazi emmotoka otambulira mu ya mukazi ajja kulaba nkubuulira amazima akupime nti ng'oggyeko okuneebakako ekirala kikyampa nga tewali muganda wange ajja kukulekawo ofuuke ekidomola agende ne baluga yes kubanga akubalamu n'akupimapima n'alaba nga oli myopic. So my brother Rickman nkwegayiridde n'abalala mwenna be balimbalimba ne muva e Bulaaya ne mudda Uganda ne mutomera kaseera kati nnyo ne bakukyawa mbeegayiridde tuyige okubeera focused era tulengerere ewala ekyo mbeegayiridde era mbasaba. Eddie Mizaya ndi mutabani wa Alice Nakakaani nasalawo okujja mbasomese abatamanyi tuyige. Eddie Mizaya kalangaalo man nze Bawari.